Coming up on AC Media. Oyinza omukyalo obinga ali lubuto n'omukuba kuba omukyala nayita mu lubuto lwonna ng'ali miserable era ajja kuzaala abaana ababeera banga bakonyi. Let me tell you this is true. Genda osomeko mu psychology. Omukyala waba lubuto ng'ali happy throughout n'omwana mu bukulu befe aba smiling nga buli ssaawa nga nze mama wange yali musanyufu. Oh mashallah taata wange yaliwo ku lwanyi. Naye abo omukubi omukazi ettekeyo omuyombesezza omukyala buli ssaawa ali ajja kuzaala omwana abeere n'omutima nga mugumu. Go to psychology olabe ebintu ebyo. So omusajja what I would wish you to do beera mu mukyala oba kuzo kusasa munana hani kwatako wano kwata go wabireta tuwerabira hani gendo neteka amazi mu fridge gendo ogalete wogalete okutuka kwengalo kasera busera. Coming up on AC Media, we inspire. Onako lwalera negatiddwako omugenyi waffe mumanyi bulungi mutera omulaba mwagala nnyo of recent twakola naye some show ne mu commenting nga ne mugamba abere nga akomawo biki nolwayo tumuyina mukyala KARINAKYI HAJJARAH okay tusense okulaba kale mukwana obulamu bugamba ki bulungi alhamdulillah Ramadhani alhamdulillah tugitwala banayi era nga tetunatandika kyonna nsooka ne kasalamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh era banayi mukyala HAJJARAH anti tututuuse wakati mu Ramadhani tugigenze tunatera omugenyi waffe omulungi anatera okutwabulira kati idde eyo tonerabira alhamdulillah insha Allah ngenda kuyita ompitirira ddala kwanze muntu asinga okwagala okukulembera ku muceere mundabira ate nze nsika piraawo kati tujja mujje mu bungi tubeereyo tunyumirwe idi so mukyala KARINAKYI nyabo musawo waliwo ekirala kye njagala okubuuza obuvunaanyizibwa bw'omusajja yali otubuuliddeko katono nogamba yalina okumenya buvunaanyizibwa bwa musajja kiwano ku mukyala we ali olubuto. Okay, thank you. Awo omanyi mu nsi eno kyoba omanya nti ku mukyala ali olubuto omu bw'ati omukyala mwennyini nga ye alina role gya playinga omwami we alina role gya playinga community mwabeera mwe erina role gye playinga ne government erina role gye playinga kuggwe omu okufuna omwana nga mulamu mwenna mukola as a group. Tugenda kulaba musajja tudde ku community tudde ne ku government kigali kati omusajja agumidde kuba eriyo bano bampala enywera muguwa. What do I mean? Abali irresponsible abali nga abatategeera omukyala nakugamba ndi lubuto n'omugoba n'okuba omukyala n'okola ki. Those are the ones I'm meaning that the irresponsible yaba si musajja nga agumidde omusajja ng'olina mukazi wo ng'omukyala afunye olubuto. So first and foremost oba okimanyi this woman is weak alina okubeerawo nnyo more than before. Lwaki omukyala buli lwafuna olubuto aweakeninga because of the hormones let's call it a foreign body. Omwana abeera foreign body muyeta mubaddengamu alwala so omusajja alina kukola ki omusajja alina kubeerawo in case omukyala alwadde let him take care of this woman. Oba omukyala ali waka omulaba teyeesobola womwoleza ku ngoye okutwako engalo ofa bagambe omukyala omulabye ali awo olunaku lwonna ali mu buliri w'omuwaako ku mmere n'omubuzako hani kiki ndeeta because you're the trouble causer. Why do you omukyala oli mulaba yeebasa olunaku ndaba bali abala bafuna embuto ne bakola emirimu no mama wange nga yakolanga ebyo byali byadda ba analogo bannaye tugamba abasajja muyamba abakyala during this period. Omukyala gwolina mukubiriza munaye tugende mu ddwaliro tugende eri abakyala abatagala kugenda mu ddwaliro kuba waafa gwogenda okusitula erinnya lya ssemwandu. Oli kituufu agenda kufa naye naawe kigenda kusigalako eyo sitegenda kujjako nti oli ki and inside yourself kijja sigala nga kikuhontinga nti yafa asitudde mwana we okitegeera. So a man has to play his role. Alina okuleeta omukyala byayagala omukyala ayagala kulya ebyokulya bibeerewo omukyala ogenda mu ddwaliro you have to escort this woman to the hospital. Olina ogenda n'omukyala mu ddwaliro olabe abasawo bye bagamba. Naffe abakyala olumu tujubisa basawo batwaye emitwalo 10 tukebera abasawo bagebe tutabana emitwalo 5 tugenda mu ddwaliro naye wojja mu ddwaliro omanya ntukeberera bwerere omanya nti webera government hospital bakeberera bwerere naye beefuula okubeera busy nnyo tebaagala kujja mu malwaliro. Men are supposed to escort their wives kubanga mu aba participating a big role okumakinga omukyalo ono kyali saawe ate wojja mu ddwaliro tukugamba biki betwetaagisa omukyalo ono byalina okubeera nabyo
paka okuzaala. So abasajja ba playing a part nene nnyo. Ojja kutegeera bitwagala omukyala waffe alya. Ojja kutegeera signs omukyala zonna amulabako n'omanya nti mulwadde omuleete mu ddwaliro. And even that love. Oh my God. That bondage. Omanyi nga bw'obeera ku mulimu n'oyimeeyo n'oŋŋamba honey omwana waffe mu lubuto ali atya. Omanyi bwe nsiiba olunaku lwonna olunanga nzijjudde masanyu meereere. And omukyala ono wayita mu lubuto muno ng'ali mu ssanyu ajja kuzaala n'omwana ng'ali happy. Exactly. Oyisa omukyala obubi ng'ali lubuto n'omukubakuba omukyala n'ayita mu lubuto lwonna ng'ali miserable era ajja kuzaala abaana ababeera banga bakonyi. Let me tell you this is true. Genda osomeko mu psychology. Omukyala waba lubuto ng'ali happy throughout n'omwana mu bukulu befe aba smiling buli ssaawa nga nze mama wange yali musanyufu. Oh mashallah taata wange yaliwo ku lwange naye onkubi omukazi ettekeyo omuyombeseza omukyala buli ssaawa ali ajja kuzaala omwana abe n'omutima nga mugumu. Go to psychology olabe ebintu ebyo ebiri. So omusajja what I would wish you to do beerawo mu mukyala oba akuze okusasa munana hani kwatako wano kwata go wabireeta tuwerabira hani gendo neteka amazi mu fridge gendo ogaleete wogaleete okutuka kwengalo kaseera buseera ate omukyala that period gwokola ebyo byonna there is that bondage. You feel loved. Omukyala owulira ng'oli happy. You know omwana amanyi okuzaalira omusajja ne wakolako okutu bw'ati n'atika ku lubuto bw'ati bannaye owulira nga kikukolera olunaku. Mpulira newampitako n'oŋŋamba obugambi ihani oba ewaddeyo ozaalira omwana kyonka kinkolera olunaku lwaki tompaanako. Mpulira mpita ku bebi oba afaanana kyomanye ebiseera bye face nejjula embalabe gwe tofaayo ebyo byonna okitegeera shepu neebula n'entambula nga byenjagala ntambula nsidde omukono gwe nyumirwa bunyumirwa ogambe honey you're the most beautiful lady you have ever seen. Kinkolera olunaku. Yes. So abasajja balina paati nene nabo gye balina okukola ki okukola ku bakyala baabwe bagenda okuzaala. Yes. Alina okutegekategeka arrange mutegekera abakyala bannange muteketeka abakyala bano bannaye baleke kujja mu ddwaliro kuzaala nga bonna bajjudde nga tebasaaye. Mulina okusaawa abakyala. Mukyala wo lwaki tomusaawa? Shave your woman. Yes. Prepare her. Mutegeke ebintu mumanye nti wetunatuka mu ddwaliro kino omanyi nga abasajja eriyo abaleta abakyala nga beeradde n'obusuuka nga tebategese ebyo biwadde kintu. Omanyi nga kyenkola nkujjamu saati neetekamu omwana. Oh yes. Tonafuna yakuba. Nkugamba sebo omwana atuuse. Tonafuna yakuba. Nga nkuba atya. Nze nga nzija bulungi nga neewoomereza. Nzija neewoomereza. Naye ngamba sebo nti esaawa y'omwana atuuse. Omwana atuuse naye. Tukoze tutya. Anti ate baba beesasa. Anti twabadde tetunakugula bugoye. Anti omwana afuluma kati oba mpanga saati muteekemu. Agimpa. Ate kinyuma nga kiro. Empewo nemufuwa ekiro kyonna. Yes, so what are we trying to say? Okwewala embarrassments ezo zonna mutegeke engoye z'omwana mutegeke engoye z'omukyala mugulire ku bunnika obupya muleke tukubanga bisiimula nti nnika mu ddwaliro mutegeke pads n'oleeta empale ng'eringa gye bazisise mu kinya ky'emmese pampa. Oh my God pamba oyo okitegeera mutegeke pamba omukyala ajje ng'ali smart. Ne wabasiganye nti okuba smart tolina kuba mugagga nedda. N'akagoye ne kaba kakadde ng'akagolodde. You understand? Abakyala baba bagenda okuzaala temuleeta biviiri nga biringa balalu oba siba obuswayiri omukyala looking neat kuba ebisawo ebijja bamanyi okukunyola ki enviiri. Be there for your wife. Be there for your wife. Basajja mukiwulidde. Yes. Then the community. Muleke kuseka bannamwe bannange bazaalanga bumyo biki. Omukyalo ono wabazze gy'oli ng'oliko n'amagezi amalala kati nze ndi mu community kati bwe ndi community siri wano siri kubuulira. Yes, be there for your friends. Mubalage nti kyakola si kive. Yeah, omulage nti kyakola si kive mubeerewo ku lwe wajjewo ng'ayagala ku ddoodo muweeko. Naawe bw'oba olina information gy'omanyi gimuwe. Exactly. Kuba omukyalo no mu community waafa ekyobeera kyemugenda okubeera mwaze community kikwata ku ggwe ne wolaba omwana buli bw'alese kiba kiruma ggwe. So have a way of talking to this woman. Olaba nga azadde guno omwaka azadde omugambe munnayo kimanyi tomugamba nti omanyi wajja kufa agamba munnayo n'okuzaalazaala abakyala bafa waffe yaliyo omukyala yafa kiyise eri bw'oti ajja borrowing a leaf amanyi nti wenzaala abaana babiri basatu sinna kuzaalazaala buli ssaawa. Yes. Then the government at large. Government telina playing a role in making sure that at least every sub county batekamu ka health center mwe bazaalira abakyala balekere okutambula engendo empanvu
buli wamu waberewo eddwaliro ekole ku makubo balina okuvuga wanaatuukira kiba atuuka amaze okufa okitegeera ekole ku makubo nga amakubo malungi gatuusa abakyala bano mu malwaliro naffe abavayo nga bavolunteers naffe batuwe ku ssente batuteekeo nga bavolunteers tusomese batuwe ssente. Let them teach the community. Government eveyo etuteekemu ssente nzikati bakasaba bampa simu ne bampa gundi audience nsobola okusomesa gundi community. Yes. Bali bakubeerawo government alina okusomesa abantu bategeere ebibye ebiri mu kuzaalira mu kyalo ebibye ebiri mu kuzaalazaala ennyo ebibye ebiri mu kutanywa ddagala ebiri mu kunywa bihabuzi byonna babimanye. Ogwo mulimu gwa government balina okuhealth educating abo abantu b'omu byalo byonna kuba olaba wetuvayo ng'ekinoomu n'enjogera bagamba mbawemula naye government wevayo negamba nti government eteeseyo omusomo buli mu wiiki oba buli mu mwezi ebeereyo omusomo gw'okubakyala then it will be good. We shall sensitize them. Fatuli ready. Nefe twatandise dda wano. Okitegeera ate kuweerere nga tebatusasula. Kale ate wateekamu akasente. Wano. We bateekamu akasente kinaabeera kiti. Tujja kusomesa n'ekiro. Bakisomesa mwenda. N'okwebaka tujja kuvaako. Yes. Bannange abakyala mwebereremu. Abakyala mwebereremu. Awo byebyoka gavumenti byerina otukolera. Gavumenti ekirala kyerina okukola omanyi balina okusomesa girl child. Basomese girl child. Omwana waaba mu ssomero tafuna lubuto mangu. Okay. Naye omwana buli lwatuka 14 years ng'ali waka nga muzeeyi atandika omulabamu egaali atandika omulabamu ente so ate omwana waaba no ku ssomero tebamulaba nnyo waka. Right? N'omwana asobola okwedifendinga ng'alinako amagezi. Yes. Let them sensitize the community. Buli mwana gwe basanga ku kyalo nga tasoma basibe na nnyini mwana oyo. Kuba already government atekawo use schools. Lwaki abaana babeera mu byalo? Abaana basome. Yes, okusoma tekulimba. Yeah. Government byerina otukolera. Bannanga kadde katugenzeeko naye nga mukimanyi tugenda basomesa oludda tugenda kwogera ku family planning. Tujja kujja twogera ku wano katono tugende ku family planning. Sabadde mukyala Karinakyi Ajara, thank you so much. Tuli wano kulaba nga tuyimusa abakyala nga tuwabula abakyala si kuwabya tetuwabya but tufuba okola nga tubikula amaaso gammwe. Tubadde mu society whereby nga abantu batulinnyako bwe bati wetwogerako nga abantu bagamba temulina kwogera so wano tugenda kikyusa kibala tugiyita Women's League. So guys muyite bakyala bannammwe bajje basome bino ebintu tetuli mu kusaaga tulaba nti tugezaako kulaba nti tubaako obulamu bw'omuntu bwe tutaasa kubanga nkakasa oyina mukwano gwe yali afiiridde musanya nange muyina naawe ali eyo muyina so tutaase ate ese abantu baali bakikwata bubi nti ku mass media kuno kweyambula kwemoola kuvuma ffe tusazeewo ekyaffe tukite ku mutindo omulala okitegeera tugenda kuleeta n'abakyala abalala tulabe nga tukyusa obulamu naye nga mbadde esi wano ku atalk with esi nyongera bagamba nti tubeera ku satellite hotel bananno balina woteri ennungi gwe wenna oba oyinako woova oba oyagala kuwummulako jangu satellite hotel erina hotels ennungi erina rooms ennungi ku kabeeyi akawansi ddala jangu onyumirwe balina satellite health club balina gym sauna steam bath byonna aerobics gym jangu olabe nga ate weeyagala okyusa ova stress oyo yenna omumenyamenya ate era ngenda maaso bagamba nti Joy Star Fashion Store ono nasangibwa ku Ham Shopping Mall awo wenyini nga oyingira omulyango guyingira na kivubo ekisaawe abatidde engoye zonna eza buli kika abaana abato abasajja abavubuka bwena ayagala okunyuma oyagala galubindi oyagala ki oyagala kugamba oyagala kujoga tukoye ebintu byokubeera nga banaye mujjo tukwana ate nga mulabika nga n'engoye zibalemye okukyusa ate tugenda bikira so guys tugende tunyume tugende twambale ku kasente akatono ate era nga akola delivery wansi awo mujja kuba mulaba ennamba ze n'ebirala naye nga sinnagenda musawo nga sinnamaliriza nnyo musawo nkiwa nti ndewo okulaba nga abantu baagala okukola consultation abasanga temumanyi bwe bakusanga nze ndi musawo nnyo eyasoma ate graduate from Makerere kati abaagala okunsanga musobola okujja ne munsanga wenkolera nze nkolera mulago oba ku ssimu abasinga mba kansolinga ku ssimu abamu bajja okusanga eri bagamba bananda batya nga nsindisa ka message oyinza okujja ku whatsapp ebanguwira mu masimu nyinza obutagakwata kuba mba bize nnyo naye oyita ku whatsapp 0785 31 42 81 ngontuseeko oyo yenamba ya musawo go wenna alina kyayagala okwebuuza tubagambye kya buvunanyizibwa nnyo omuntu yenna okubeera nga alina omusawo gwokubye esimu noga musawo wano walunuma abamu bagenda neyeko nakagere yadduse dda mu basawo abaganda tugamba oli kuki
kubira omusawo beera n'omusawo kyetuyita wa personal doctor Exactly. obeere ne personal doctor ebintu nga nze mbikola ne bedside nursing oba oli mu nsi zaabweru ng'olina omuntu wo wano I cannot even their homes. kweyisa abantu bakulooza nti okubeera ne personal doctor oba mugagga Webale nnyo. oba mugagga weetaaga personal That is doctor. responsibility. Exactly. Kyobola omuntu agenda mu ddwaliro stage ng'obadde buli ku stage yakuna nga terukyasobola kujjanjabika. Exactly. So wano obeera n'omusawo kaddakika kamu eba stage emu oba oli awo zikansa oba wawonye dda oba wamutangidde dda. So please abasawo mubeere nabo mubafuule mikwano gyammwe mubafuule baganda bammwe obulamu bube nga butambula. Tweyanza nnyo tweyanzege tusinkana emaaso eyo ngenda kuba nkuyita wano tube nga tusomesa abaana abawala. Kale nyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amiina.